mwewale abafere siberangako Illuminati anze ni musajja musiramu awedde emirimu akkiriza anti ala akola sono lwekyo bonna aboogera mbu ndi Illuminati nga bageza kuno kuba nti babakubira amasimu nga bajjako ssente abantu abo mubeewalire ddala bafere bagala kubabba bagala kubasiranya bagala kubaza mu kyalo tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ne Dobozi Vampita Ntambi Jimson na Maunu Chibuya Maxudi Junior webale kwanti otamula naffe webale kwanti otwagala webale kwanti eva otubonga ko 24/7 ogamba nti katalika kakauka jimuzoka ze kagenda kuba nti kakwatusa kompola mpola mubale kuba nti mwana mutuwakira mubale kuba nti mutwagala yes mubale kuba nti mutuvimbisamu mpola mpola batali baffe n'abatunyigayo ku binusu oba abatochayo ne ku buswazi nga madiga poni yourself mubale kuba nti mutochayo ku kasente promise runner Kenzo ogamba otya my blood boss wange Rokan David ogamba otya yomo ku basajja batera kunjo chayo ku kaja Uncle P Palaso ogamba otya blood big up on yourself yonna Jolly kutumideko blood wange na nkwagala nnyo bro yes wala kuba nti Eva ojwa n'ogamba nti Jimso webala kuba nti wereze gwanga nosoko njo chayo ku mazike nange neyagala mpola mpola malamu na Mount hit song of the year so bida Uganda manzo kuba nti bakiriza and in Maramu is one of the biggest tunes that we know mu country so nolwecho Uncle P nkutumiddeko yomu kubavubuka abalina talent Uganda mwana wa mama nayenga ate abantu basoka kuba nti bana fena nayenga kati sawa zino bana Uganda basoze ne bagamba nti Palasa yimba so nolwecho Uncle P nkutumiddeko bro yes straight out material phone Palaso yagudde wobba bagita Palasos ba bagite basi eriwali matching ruwafu so lugendayo no vimba ne bajoze kamyo ne Palaso ne Wizo ne ba celebrity abala banyirawo bangi so nolwecho genda maso ofiringe ku Palasos ba mpola mpola Uncle Rokan David Rokan Media namwe mwe namba tubideko B Juliana Mercedes oba B Juliana nawe nkutumideko chali wange mukwano gwange webale kuba nti otambuza kintu sisi mtu kitambula mpola mpola ngena tumira kona buli YouTuber yena MC Morgan ogambo tia blood MC Top Boy MC oba Top Boy MC nkutumideko blood wange DJ Simple MC bro nkutumideko ne bachali bange mwenna mbagamba nti mwebale kuba mukola twasala okuba nti byonna tubireka tubirese eggwanga ensonga lwaki yes tuli wano batali wange bonna batumiddeko MC Morgan MMTV big up on yourself Top Boy TV MC tumiddeko yes DJ Simple wa Empire kutumiddeko Juliana Mercedes East African Channel nawe nkutumiddeko kogataniro kan David Rokan Media kutumiddeko mpola mpola nakulwalero muzikirize mbaletere Uncle Eddie Musuza yes onakulwalero mundeke muzikirize batusako Eddie Musuza Eddie Kenzo avudena kubemeza now waliwo abasajja abafere abagenda mu maso nokuba nti bakozesa Facebook account ziri fake kugata nokuba nti balina enamba ze bakozesa ez'amasimu zibageza mu maso nokuba nti bakubira abantu mu Uganda nga babategeeza nga bwe bakola ne Eddie Kenzo era nga bwe bamusuuza bagezako okuba nti bakubira abantu nga babagamba nti basobola okuba nti babayingiza mu kibiina ekigaba obugagga kiyite Illuminati era nga abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nti bakyajinga abantu sente wakati w'emitwalo 5 n'akakadde mpola mpola bano nno bayita ku mukutu gwa Facebook guli mu manya gwa Eddie Kenzo era nga bagenda mu maaso n'okuba nti yes bakozesa ebifaananyi ebya Eddie Musuuza bano nno basaba abantu akasente nga babasuubiza nti bagenda kuba nti babawo obugagga nga bayita mu kibiina kya Illuminati era nga obugagga buno tekuliko kuyiwa musaayi yes mpola mpola bagamba bakozesa amanya ga Kenzo era nga beyita Eddie Musuuza oba beyita ba Eddie Kenzo bagenda maso no kwanti bakubira abantu amasimu kogata nokuba nti babasindikira message za Facebook ezenjawulo nga babasaba sente okuba nti babatwala mu kibiina oba oliawo ekigaba obugagga kye bayita Illuminati mpola mpola
lubadde olunaku lwa leero Edrisa Musuuza ng'ayita ku mukutu gwa Twitter ne Facebook ne social media platforms endala avuddeyo nakuba emmeeza era nategeeza bannayuganda ye kiki kya standinga ku ye mpola mpola. Kenzo yeganye okuba nti akkiriza mu kiddiini kya Illuminati, yeganye okuba nti obalyawo musamize, yeganye okuba nti alina ebintu ebirala byakkiririzaamu era olunaku lwa leero Kenzo atuvuddeyo n'atugamba nga bw'ali strong believer, avuddeyo n'agamba ensi nga bw'atagendangako mu Illuminati, avuddeyo n'agamba ensi n'ategeeza ensi nga bw'ali omusajja omusiraamu. Jjukira ebigambo bingi bibadde byogera ku Edrisa Musuuza ebintu by'enjawulo. Mundeke nno olunaku lwa leero sigenda kuba nti mbimenyamu, ngenda kuba nti mbireeta straight forward kubanga bino ebintu bwe bityo Yesu tugeze maaso okuba nti bitambula. Kenzo yasooka n'ayitibwa nti musiyazi. Kino nno ekiboozi kyatandika ebiseera bya Red and Weasel nga bakyalina Jeff Chiwa. Eddie Kenzo yamu ku bayimbi abajja ne bataleka ku Radio and Weasel amaanyi era nga omuyimbi ono yali wa tabbu nnyo mpola mpola. Bwanono Jeff Chiwa mugezako okuba nti astoppinga amaanyi ga Kenzo, yagezako okuba nti amufrustratinga. Bwe yagula bannamawulire n'abategeeza bakube story bagambe oba bategeeze ensi nga Eddie Kenzo bwali omusiyazi. Kino kyagenda mu maaso n'okuba nti kibunya eggwanga era nga Kenzo abantu abasinga batandika okuba nti bamuyita omusiyazi. Obupale obupati bwe twambala ennaku zino n'ebisigaddewo n'epini mu matu kye baasinganga okuba nti bakonfrontinga nga bawuli awo balumiriza nti abasiyazi ebyo ebintu bibakozesa mpola mpola. Kenzo ne Red and Weasel baamala ebbanga nga tebakwatagana. Gwali mwaka gwa 2017 awo mpola mpola 16 mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti bali reconciling era nga Radio bagenza okufiira nga bakyali bano bagala kuba nti bakolayo n'akayimba together mpola mpola. Mpola mpola ekyo ekibuuzo ekyavaawo ekya Illuminati. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Sempija owa Ghetto Kids bwe yafa, Kenzo bagenda mu maaso n'okuba nti obuli abamulumiriza okuba nti yasaddaka omwana ono mu Illuminati era nga amawulire agatandikira mu kampu obuli awo etamwagala n'abantu agezako okuba nti bamulwanyisa bagenda mu maaso n'okubunyisa ekiboozi enjiri nga bwe bagamba nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuuza ali mu Illuminati. Mu Uganda si yekka gwe basooka okuba nti balanga okuba nti ali mu Illuminati n'okuba nti obuli awo asaddaka abantu. Waliwo musajja mukulu amanyikiddwa nga Joseph Mayanja Gadimba oba Gadimba Joseph aka Jose Chameleon aka Champion Jose aka King Joseph aka Jose Chameleon. Jose Chameleon banne okuli Bobi ne Bebe Cool bavaayo ne bategeeza ensi ngono bwagenda mu nnyanja okufuna obugagga era nga bavaayo ne batandika okuba nti bamulipira n'okuba nti bamukyaya abantu nga bagamba nti ono musajja asaddaka. Jose Chameleon nga bwali champion yagenda mu maaso n'okuba nti yakuba akayimba bawoza nnyanja balabe balinga batansoma. Yagenda mu maaso n'akola akayimba k'eddiini bakayita Tubonge nga akayimba kano yakakola around 2012 mpola mpola era nga concert Tubonge yali ku Lugogo Cricket Oval mpola mpola yasomba abawanvu n'abampi era nga Tubonge yali successful. Mu video Chameleon yalaga ng'ali ku church nga asitudde omwana obalyawo abasinga bagamba nti omwana oyo yamusaddakayo mu musana mpola mpola yamusaddakayo eri emizimu gye n'olugalo lwe yanuna omusaayi mu video eyo yalagezako kuba nti asaddaka. Recently Chameleon mu mwaka gwali gwa 2011 yavaayo omuntu neyeteeza mu maka ge bamuyita Kalamagi abantu bagamba nga Jose Chameleon bwamusaddase. Wano Kenzo bagenda maaso n'okuba nti yaleeta BET Award bagenda maaso n'okuba nti obuli abamugamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Illuminati. Ekibazo kyagenda maaso n'okuba nti kitambula era nga bingi ebyogera ku Kenzo ayitibwa omusiyazi ayitibwa Illuminati. Olunaku lwa leero Kenzo avudde n'agamba nti buli omu akugamba nti ndi Illuminati omuntu oyo aba mufere. Buli omu agezako okugamba nti yes leeta sente simanya bulabula abo bonna babbi bafere nze ndi musajja musiraamu asinza Allah siberangako Illuminati siberangako musiyazi sikirizangako mu kintu kyonna okujjako Mukama Katonda eyantonda. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti muvimba naffe, mwebale kuba nti
ava mujano ku Uganda mukamani otambula fina mpola mpola bampita ntambi Kimsona Manu Chibwe Maxud Junior ngenda kusaba gwe chali wange atana bakwanti subscribing ngenda kubatsinika ku Facebook genda like page ya Magita Uganda mukamoli mpola mpola genda ku Instagram Nkosa Ntambi Kimso 5 bambi go follow me mpola mpola tugende mu maso genda ku Twitter Nkosa Kimso 16 atenga boda ku TikTok Nkosa Kimso 16 bogenda ku Facebook Nkosa Ntambi Kimso genda yo tusobole kuba nti tuconnectinga tukwatagane tuconnectinge tugende mu maso kuba nti tuvimba mpola mpola. Bye bye for now.